tosubwa etteeka ku computer misuse lyavuddewo tetukyalinawo kati n'okubira ku computer yo notiro abantu kabawabya ojja kuleeta obuzibu tereza etteeka lyava ne bakwata wakyaliwo awalala waliwo amalala bakusibira etteeka lyavuddewo lino lyavuddewo ne bakyasobola okukwatira ewala mu kuwaayiriza waliwo ekikolwa andi omuntu kati bagambe kumenya amagulu kati wetwatuuse omuntu apangisa emmotoka ye nagamba Steve mpa mukongera ku baaside nekubera egamba bampa ya mmeka nga nagwe mmenya amagulu yatebadde ki lwakukwasamirako akwogera byakisiru kalebule bagenda tumenya amagulu etteeka tuyisaba likomewo etteeka likomewo liba nga litukwata omuntu okumenya amagulu akuloopa ekiddako nga kiwagiddwa SMP Tours and Travels abasangibwa ku kizimbe kya Julayina Complex mu Kampala batwala abantu e Canada kw'ossa n'emawanga g'ebweru agawerako bakuyambako okufuna visa ate mu bwangu ddala. SMP Media 24 See more, feel more. Wabula omwezi gumu n'ennaku embale Palamenti y'e11 effundikirwe ate abaka abalondebwa ku Palamenti y'e12 batandika okukakkalabya. Nkwanirizaako nnyo gano ge mawulire amasuku 24 yonna gy'osinziira okuba ng'otulaba tukwebaza ne ssekwebaza erinnya nze Mbazira Friday maaso awo alike ali mu bitundu ebyerubaga Mmengo agenda kuba ate ayogerako n'omutandisi wa Bizaga Restaurant ng'atubuulira ku nteekateeka eza festival ey'okulya naye tugenda kuba tumwegattako mu maaso awo kansooke nkulaga emitwe emikulu egikoze agaleero oluvannyuma ate nkomewo nago mu bujjuvu. emitwe gy'amawulire nga gikutuusibwako Kismat Makeup Saloon abasangibwa e Maganjo ku stage bali opposite n'essomero lya AK Islamic bakola ku bagole bakola makeup wamu n'okusiiga enjala abeetaaze bafune ku 0773 70 13 88. Ssaabaminisita Robin Nabbanja atongozezza ebizimbe bya posta omukolo gwetabiddwako ebikonge okuvaako mu gavumenti. Palamenti y'e11 egenda okufundikirwa waliwo ababaka batasobodde kumalako kisanja kyabwe lindirira omanyi kiki ekyabatta. Namwandu w'omusuubuzi Henry Katanga yeegaanye okubeera emabega w'okutta bba ono agamba yalina stress yamuviirako okufa. Abakulembeze ba LC1 bakyecwacwana oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu okulonda kwa LC1 okulonda kwakoma 2018. Kale nyongera okwebaza n'esekwebaza okuba ng'okyekomedde ku SMP Media 24 erinnya Mbazira Friday nga bwe twakutegeeza mu ntandikwa nti omusasi waffe alike ali mu bitundu ebyerubaga Mmengo agenda kuba atayogerako n'omutandisi wa Bizaga Restaurant batubuulire enteekateeka nga bwe zimiridde alike ensi ekwotabuliro twagala otunnyonnyole ensonga za ddi biki ebikwata ku Bizaga Restaurant y'abaffe enteekateeka zino gwe mulundi gwazo ogusoose. Bizaga Food Fest gwe mwoleso gw'emmere ogukolebwa wano ku Bizaga era abaaliwo omwaka oguwedde mwagula gwaliwo nga 14 omwezi ogw'e12. Mwebalo tuwagira abatuwagira ku olwo era twongera obbayita ne ku luno mukomewo. Twafunye amasimu mangi n'okusaba okungi okuva eri ba clients baffe abaasuwa nga batusaba tuddemu mangu kwe kubuddamu amangu nga tugenda bawo ekintu ekirungi Food Fest eyo. Tujja kuba ne tebo eza2 eza5 ezakakadde buli tebo eyina ebigenderwako. Tebo y'emitwalo 2 ebeerako enkoko 3 ennamba ebeerako ebyennyanja 3 nebeerako embuzi ensiike kilo 3 nebeerako embuzi eya boil box nekubeerako ettooke ekinyeebwa gonja omusiike sausages chips ne piraawo n'ebyokunywa byonna bibeera okwo. Abaana abato waliwo ebyokuzanyisa by'abaana nga bouncing castles
waliwo swimming pool, tulina live band kulya kunywa $5,000, tebo $20 eriko tujubalira abantu 3 nga Bizaga restaurant. Kiri gyoli gwamanyi obungi bw'abantu bwoyina era bolowooza nti emmere bamala naye ffe nga restaurant tugibalira abantu 3. $5,000 tugibalira abantu 5 naye kiri gyoli okwongerako enamba. $5,000 tukuweera enkoko 5, ebyennyanja 5, buli kimu kiramba ne tukuwa embuzi kilo 5, ne tukuwa nyama box y'ennyama, ne tukuwa chips, ne tukuwa sausages, buli kimu nga bwe mukiwulidde bwe tukigaba. Wakakadde tukuwa embuzi namba, tugi oveninga nga namba ne tukikuwa, n'enkoko zo 5, n'ebyennyanja byo 5, ne nyama ya box, etooke, sausages, buli kimu n'ekyokunywa. Ebisale bigenda kubeera bitya? Mala kugula tebo yange kwe kuyingira oba kuliko ebisale birala ebyokuyingira? Tewali bisale birala, tebo kwe kuyingira. Era bw'obeera ne tebo nga tukuwa tiketi yo yokka yekuleta ku Bizaga, era ojja kujja nga tebo ye eri reserved n'erinnya lyo ng'era ntimbe bulungi mu mega tent yaffe gye tujja otegeka ku olwo. Watujja kuba nga famire, buli omu famire yo ojja gisanga nga tebo ye reserved n'erinnya lyo ng'otula ne famire yo bane bawakamentis bo. Muleta abantu be mukola nabo mubeereko wamu, musobola okugamba tebo katugi sharing nga bawakamentis oba kanjigule nga famire n'ogigulira famire yo. Kikkirizibwa mpango. Omulabi wa 24 yandeetaze okumanya biki ku mulundi guno ebyeyongeddemu ebikyusekyuseemu ebitaaliwo mu mwereso gw'omulundi ogwasooka? Omwoleso gw'omulundi ogwasooka nga bw'omanyi nti ng'omwana atandika okutambula era ebeerayo ebirumira naye ate nawo ndowooza tebyaliwo kubanga baclients be batusabye. So kyendowooza nti kati omwana ayize okutambula amanyawo okulinnya, mujje mwerabireko kubanga kino tujja kikolanga buli mwaka emirundi 2. Tubayise mulabe tugezeeko, mujja kulaba kuba n'abatugezaako ku luli batujulira. Mujje mweroleleko, mujje tulye ate nga wetusanyuka. Music, emmere eya buli kika ku Bizaga restaurant waneeno mu Food Fest. Yakubanga mbazaayo wali mu studios ewa bwana Mbazira Friday ate abongereyo n'amaso. Simanyi Mbazira oba olinawo ekibuuzo kyonna kyoyinza okubanga okisindikira Naalongo nga sinakubanga ate nkuddire mu studios. Alike nsaba kubuuza ebikujjiko bino ebyemmere. Omuntu ayinza okwebuuza nti enva zaffe zino ezakazibwako amannya ag'enjawulo nga Mutambuza Ddembe mu bikujjuko gye ziri? Naalongo mukulu Mbazira abuuza nti akasolo k'eggwanga waliwo abakawoomerwa nawo kagenda kubanga kabeerawo mu bikujjuko bino? Neyanziza nnyo, neyanzega ekibuuzo ekyo nkyaniriza era nkyesunze. Bannaye ku olwo nedda, si ku olwo lwokka naye ffe ku Bizaga tukolera mu bintu nti tekinyigiriza mulala. Tetwagala kubaako gwe tuwuliza bubi. Omuntu ate munayinza okuba akutudde wano ate ye n'awanika omumwa, si birungi. Ku olwo okwewuliza bulungi. Ffe ebyo wano tetubiteekateekawo. Bwetyo wetambudde olunaku olwaleero kambaze mu studios ewa bwana Mbazira Friday abongereyo n'amasu ku 24. Kale byebyo tweyanza nnyo Alike ne Naalongo mundabire. Kati omulabi abadde asuubira okujja mu bikujjuko bino oba festival eno owulidde bulungi enva zimutambuza Ddembe teziriiyo. Kale n'olw'ensonga eyo tubalinze. Tweyanza nnyo Alike. Kale katutandike n'amawulire gaffe amasu ku 24. Omukolo ogw'okutongoza ebizimbe bya posta mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo gwetabiddwako ebikonge okuvaako mu gavumenti ey'owakati omuli Ssaabaminisita w'eggwanga Robina Nabbanja ssaako ne Minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Chris Balyomunsi. Abasasi baffe aba SMP 24 babaddeyo, kati birabe.
Minisita w'ebyamawulire n'okulambika eggwanga Dr. Chris Baryomunsi asinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawanga ga Africa agakuŋŋaanidde mu Uganda okubaganya ebirowoozo ku nzirukanya y'ekitongole kya Posta mu Africa ng'emu ku kaweefube w'okwongera okutuusa empeereza ey'enjawulo eri bannansi okugeza nga okufuna passport, endagamuntu, driving permit kw'ossa n'ebirala bingi. Tugenda kukyusa offices zino zibeere za buweereza obw'enjawulo nga tubadde tulina ekizibu ntukuba oyagala passport osooka nova ekaramoja nova west nile nova ekigezi ng'ojja Kampala okunoonya passport. Katugenda kukyusa kati ebizimbe lya posta tubikole delivery service centers ng'oba oyagala okunoonya passport, driving permit, land title, obuweereza bwonna, national ID, obeere togenda ku kizimbe kya post office ng'e 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 Moroto okole application ate ne government delivering passport oba ID okuyitira mu kizimbe ekyo. Ebizimbe bya Posta Uganda byatandikibwawo mu 1997 oluvannyuma lw'okusasika kw'ekitongole ky'omukago gwa East African Community Posts and Telecommunication Corporation ng'ekitongole kino omulimu gwakyo okusinga kwali okutambuza amabaluwa mu ggwanga ne mu nsi yonna, kyokka olw'enkyukakyuka mu tekinologiya waliwo okwebuuza oba Posta Uganda ekyalina omugaso eri bannayuganda. Bino bye bimu ku bibuuzo ebibuuzibwa mu lukuŋŋaana lw'amawanga ga Africa 46 oluyindira mu Kampala era nga lugguddwawo Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja. Era wano Ssaabaminisita asomesezza bano okulaba nga bakozesa tekinologiya omuggya eri abantu bye beetaaga mu kaseera kano wabadde aggulawo olunaku. When we discuss postal services in Africa, we are not merely discussing infrastructure or delivery networks. We are speaking about something much older and deeply African, the enduring human need to connect. Ono era abakunze okuwagira Munnayuganda Jessica Hope Sengooba azzeemu okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa Ssaabawandiisi w'obwegassi bw'amawanga ga Africa mu nsonga z'okuddukanya ekitongole kino. We are confident that she has served the union with distinction because we know her, and we are requesting you to continue giving her your support. Kale mbatudde Emily kulikayo n'eggulire eryo, weebale okutusakira eggulire eryo. Kaakati bwe tweyongerako n'amawulire gaffe amasuku 24, Parliament ey'e11 egenda okuggalawo mu Gwokutaano ebaddemu ababaka 555 naye 6 tebasobodde kumalako kisanja kino ekya 2021-2026. Mu mboozi ey'enjawulo tukuleetedde ababaka ba Parliament ey'e11 abatasobodde kumalako kisanja kyabwe nga bafudde. Kati birabe. Prime Minister, order. Speaker wa Parliament Right Honourable Anita Netamong ssemateeka w'eggwanga amulagira okuggalawo sseteeserezo ng'ekisanja ky'emyaka 5 bwe kibeera kiweddeko ng'ono wakukikola mu mwezi ogwokutaano omwaka guno ng'asibula Parliament ye ey'e11. Mu Parliament egenda okuggalawo eya 2021-2026 ebaddemu ababaka 555 nga wetuukidde olwaleero ng'omukaaga bo baafa era ebifo byabwe ne birondebwamu ababaka abalala. Mu mwaka gwa 2022 ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu eyali Speaker wa Parliament Right Honourable Jacob Oulanyah ng'ate era yali omubaka wa Omoro County. Amawulire g'okufa kwe gaakanga bangi okwetooloola eggwanga lyonna. Oulanyah yafiira mu kibuga Seattle mu ssaza lya Washington DC mu Amerika nga yafa kirwadde ki COVID-19 ku myaka 56. Wabula ono kitaawe Nathan Rokori yavaayo n'asambajja ebigambo bya minisita w'ebyamawulire Chris Baryomunsi bwe yategeeza ng'omwana we bwe yaweebwa obutwa. Ono yagenda okufa ng'ekifo ky'obwa sipiika nga yakakimalako emyezi 9 n'ennaku 23. Mu mwaka gwe gumu
Mu Desemba wa 2022 eyali omubaka wa Serere County Patrick Okabe yafiira mu kabenje k'emmotoka wamu ne mukyala we mu disitulikiti y'e Budaka oluvannyuma lw'ekimotoka kya Isuzu box body okubatomera. Ngono we yafiira yali yakaweereza Parliament y'eggwanga okumala emyaka 7. Ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'okutaano 2023 lujja kulwawo okwerabirwa ku tteme eryakolebwa kwe yali omubaka wa Oyam County ate era yali minisita omubeezi w'abakozi Charles Sengola bwe yakubibwa amasasi eyali omukuumi we Wilson Sabbeeti agaamujja mu bulamu bw'ensi wali mbakaaga gasangibwa ekyanja. Ono nga lumu ogw'okutaano 2023 yeetaba mu bikujjuko by'okukuza olunaku lw'abakozi mu ggwanga wabula enkeera n'atemulwa ku myaka 64. Ku ntandikwa y'omwaka ogwa 2024 ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okusooka eyali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Dokoro munnakibiina ki FDC Cecilia Ogwal yafa oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde kya kansa ng'afiira mu ggwanga lya Buyindi. Ogwal yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'alina emyaka 77 nga yakaweereza Parliament ng'omubaka okumala ebisanja 2 n'ekitundu era ekyokusatu teyasobola kukimalako. Ng'omwaka ogwa 2024 gunaatera okuggwako amawulire g'okufa kwe yali minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka ate ng'eyali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kisoro Sarah Mateke amawulire g'okufa kwe gaasaasaana okwetooloola eggwanga lyonna bwe yalumbibwa ekirwadde ky'omutima ekyamutanga ennaku z'omwezi 7 ogw'omwenda 2024 ku myaka 50. Mateke enfa yakanga bangi okuli abantu b'e Kisoro abaka ba Parliament kw'ossa n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Habulwa. Nga twakatandika omwaka gwa 2025 mu January eyali omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya amawulire g'okufa kwe gaatandika okwetooloola emikutu gyemugatta bantu nga gyasooka kumubika ng'akyali mulamu kyokka oluvannyuma n'akutuka mu budde obw'okumakya ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'okusooka 2025 mu ddwaliro e Rubaga. Segirinya oyinza okugamba nti ekifo kye teyakinyumirwa nako yadde kubanga bwe yali akamala okulayira ono gavumenti yamukwata ne munne Alan Sewanyana ku nsonga z'ebijambiya by'e Masaka. Nze Mbazira Friday, Amasuku 24. Kale kulikayo kubanga otukuŋŋaanyiza ebyafaayo ebyo emyoyo gy'abagenzi abafudde Mukama ate abenga agiramuza kisa. Bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe Amasuku 24 omwaka guno Palamenti y'eggwanga lweweza emyaka 65 bwe kyefuna akulira oludda oluvuganya mu Palamenti. Mu byafaayo ababaka bali 11 abaakakiikirira oludda oluvuganya mu Palamenti nga ne yasookera ddala yali wa kibiina ki Uganda People's Congress okuviira ddala mwaka gwa 1961 okutuuka mu mwaka gwa 1962. Tubirina ku SMP Media katubirabe. Honorable members. Ababaka ba Parliament abali mu 529 be bateekateeka okulayira oluvannyuma lw'okuwangula akalulu ka 2026 mu kisanja eky'emyaka 5 mu Parliament ye 12. Ebirayiro bino byakubeerawo omwezi ogw'okutaano. Omwaka guno Parliament lweweza emyaka 65 bukyayifuna akulira oludda oluvuganya gavumenti mu ssetteeserezo w'eggwanga. Mu bano abazze bakwatira oludda oluvuganya gavumenti bawezaako omuwendo gw'ababaka 11 mu byafaayo. Ng'eyasookera ddala ye Dr. Apollo Milton Obote yaliko mukulembeze w'eggwanga ng'ekifo kino yakikwata mu April 1961 okutuusa mu April 1962. Ono yaddira munna-DP amanyiddwa nga Basil Kiiza Batalinganya ng'entebe oluvannyuma yagiteera munnakibiina munne Alexander Alijalatim ng'ekifo kino yakimalamu emyaka 8 bweddu era tewali yali amumenyawo. Wabula mu 1971 Idi Amin Dada ng'amaze okuwamba obuyinza yawera Parliament era tewaaliwo yali akulira ludda luvuganya gavumenti okutuusa mu 1980 munnakibiina wa Democratic Party Paul Kawanga Ssemwogerere bwe yalondebwa ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament omwezi gwa Desemba mu kifo kyamalamu emyaka 5. Kuno kw'ogwatta bannakibiina ba Forum for Democratic Change FDC bawerera ddala 5
okuli Marius Ogeng Latigo, Nathan Nandala Mafabi, Philip Wafula Oguta, Winnie Chiza ne Betty Alol Ochen ng'abakyala bokka abaali babaddeko mu kifo kino. Kuno kossa ne bannakibiina ki National Unity Platform Kinuupu okuli Mathias Mpuuga Nsamba eyakimalamu emyaka 2.5. Oluvannyuma ekibiina kyamusikiza Joel Ssenyonyi mu 2024. Honorable Ssenyonyi Joel to come and take up this seat. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga aw'obuvunaanyizibwa eri ekibiina ekisinga ababaka abangi ab'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament okulonda omuntu gwe kyagala okukulemberamu bannaabwe mu myaka 2.5. Ng'ekirindiriddwa ye mubaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi oba ekifo kino anaakyeddiza mu Parliament ey'e12. Nze Nora Namugenyi Amasu ku 24. Thank you, Honorable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Thank you. Have a blessed day. Ate ebyo nga bikyali bityo, Mole Katanga yeegaanye ebyokutta bbaawe Henry Katanga agamba nti bba yalina stress yamuviirako okufa. Bino bibadde mu maaso g'omulamuzi Rosette Comfort Kania owa kkooti enkulu Mole Katanga bw'abadde awa obujulizi bwe ng'asoose kuba kirayiro ng'akutte ekitabo ekitukuvu Bayibuli. Namwandu w'omusuubuzi Henry Katanga ng'aye Mole Katanga yeeganya omusango ogw'okutemula bba nga oludda oluwaabi bwe bwali gutegeezezza mu bujulizi bwe baawa kkooti eyaviirako omulamuzi Rosette Comfort Kania okulagira abawawaabirwa bonna okwewozaako. I'm saying this is all I could do. I didn't have any defense. I didn't have anything. But as he was concentrating on the head, I tried to protect my head by putting my hands and arms like from the bathroom. You go to the bedroom. So it is in this space. The bed is here, then there is this space in between near the bed. Kale yo mukoti nga tuvuddeyo tugenda kuba nga tumulamu kene kitundu kyaffe ekisooka bwe tukomawo tukyalina amawulire mangi nga tugendeko ewa Kitunze Gomba. Mu kitundu ekyokubiri abasoba mu 15 aba NRM be basunsuddwa oluvannyuma lwabadde bakiikirira mu lukiiko lw'omukago gwa ERA okulondebwa mu Parliament ey'e12. SMP tours in trouble natayine simbu demogia kumipira abiri mukaga ekuletedde olutambula olutabangawo Toronto ne Vancouver enaku mukaga mu Canada Easter Tour in the 4th edition nga 2 April paka 8 April kumipira abiri mukaga mugende kulwamu okulambula Toronto City, Niagara Falls, Vancouver City omuli ne World Cup mu Juni egenda okubeera mu Canada, America ne Mexico. Ogenda kusasula Canadian dollars 15,000 mulimu tiketi egenda okutwala okuyingira okulaba empiira gya World Cup okuyamba okufuna visa ow'okusula ne airport transfer soko depositinga $1.5 balance ojja mutuwanga visa efulumye tiketi ekutwala yaffe ekuza yiyo okumanya ebisingawo ku 0759 793 767 oba 0785 597 307 oba jangu ku July na Complex Lumu Street Kampala Uganda oba ku email yaffe smtoursandtravelug@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com. SMP Media 24. See more, feel more. Olugero lwa leero lukutuusibwako aba Citron Properties and Estates Uganda Limited abasangibwa Kalajika Koola ku luguudo lw'Egayaza ng'odda e Kayunga. Bano batunda ettaka ku $1.5 ate nga n'ekyapa bakikufunira mbagirawo. Osobola okubafuna ku Note 758 2 Note 87 51. Kale nyongera okukulisaayo mu kitundu kyaffe ekyasoose kulika embulango bwa bakama baffe. Kakati kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kitandika n'olugero. Olugero lwa leero lugamba omumpi wakoma waakwata ensolosozi erumaatudde. Amakulu teweetaaga kugenda na bintu by'otaasobole ng'ensolosozi bwekulinda neetuula ate nayo neekuluma. So ebiseera ebisinga teweetaaga kusituka na bintu by'otaasobole olina biwaamu kadde ogumiikirize ebiseera byakyo bigenda kuba bituukirira bulungi ng'ensolosozi bwekulinda neetuula ate neekuluma. Olugero lwaffe bwe lutyo tugenda kuba nga tweyongerayo n'amawulire gaffe amasuku 24.
abasoba mu 15 aba NRM be basunsuddwa okujjuza ebifo byabaddemu abaka abakiika mu lukiiko lw'omukago ogutaba amawanga g'obuvanjuba bwa Africa guyite IARA. Kino kidiridde ababirimu okuvuganya mu Parliament ate ne bawangula era nga bagenda kuba beetaba mu Parliament eye-12. Olusunsula lwa NRM luno lwaleeteddemu ne Moses Nsereko eyesimbawo bwe baali bajjuza ekifo ky'omubaka w'e Kawempe North. Omusasi waffe yabaddeyo katubirabe. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kisunsudde abaagala okujjuza ebifo ebyabaddemu abakiise mu lukiiko lw'omukago ogutaba amawanga g'obuvanjuba bwa Afirika oluvannyuma lw'ababaddemu okuvuganya era ne bawangula ebifo mu Paalamenti ya Uganda. Abasoba mu 15 be basunsuddwa wabula nga waliwo n'ababadde ababaka mu Paalamenti ya Uganda ey'omulundi ogw'e11. Ebifo ebijjuzibwa kwe kuli ekyavuddemu James Kakooza ne Dennis Namala abawangula ebifo mu Paalamenti ya Uganda mu kulonda okwasembyeyo. Abawerako bagenze mu maaso n'okusunsulwa ne balangirirwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Odoi. The MPs of the 11th Parliament are the voters. MPs of the 12th Parliament have not been sworn in. MPs of the current 11th Parliament are the voters for this by-election. We want to reiterate that members of Parliament, the current 11th Parliament, who want to contest in this Yala 2022-2027 by-election must resign because they cannot be in two parliaments at the same time. Mubalabiseeko era ne basunsulwa kwe kuli Katongole Seng, Stephen Bujingo, Joseline Kamateneti awamu n'abalala era nga bano boogedde ensonga ez'omuzinzi ze baagala okukola singa balondebwa okukiikirira Uganda mu lukiiko lwa East Africa. Mukimanyi kiwanda emirimu gye nkoze, experience yange, mbadde member parliament ebisanja 3, mbadde minister, mbadde chairman wa Buganda Parliamentary Caucus, mbadde chairman wa Central Region wa SEC, Central Executive Committee, mbadde RDC, mbadde bifo bingi nnyo. Ebyo nabituwa track record ey'omuntu gwe weetaaga okusindika ku regional level. I have decided to join this race because I feel we need to really strengthen the East African community. We need to go and see that we talk for our people, we strengthen our market, we see that East African community progresses and we get unity in East African community, which will help our countries develop. Twagala kulaba nti ebikolwa naddala Uganda n'ensi eziri mu Yala zonna tubeera bumu. Okusinga nnyo tugenda tutunuulira nnyo policies ezibadde ennafu mu bitundu bino okusinga ddala nga free movement oba entambula y'abantu across all the East African countries tuli mu kitundu kino. Twetaaga okulaba nti tusobola okufuna national ID nga East African community etukkirizo. Tusobola okulaba nti bwe mba njagala okugenda e Kenya nsobola okufunayo obutuuze, bwe mba njagala okugenda e Sudan nsobola okufuna obutuuze, nsobola okutandikayo business nga tewali bukwakkulizo bwaki bw'amaanyi nnyo. Kyokka mbalabiseeko kwe kubadde amanyikiddwa okubeera munnakibiina kya National Unity Platform Nsereko Moses era wano Nsereko atubuulidde ekimuleese ku kitebe ekya NRM. Nawulidde nti waliwo by-election y'ababaka babiri, Honorable Dennis Namala yakuba Barnabas Kasimire Buyageri Kagadi District ne Honorable Kakooza James naye yawangudde ekya MP mu Parliament ya wano. Kalingo omusajja amisa by-election ningamba obuyigirize mbulina, empapula z'obuyigirize zirina, 2 million zirina, kampitirewo ndabe if I can express my interest for the post of MP Yala. Abantu 39 be bavuddeyo okulaga obwetaavu era nga wetuviiridde ku kitebe nga abasoba mu 15 bwe basunsuddwa Tango Odoi. Nze Richard Musiitwa, Amasu ku 24. Ate nga tuvuddeyo tugenda kweyongera n'akanyumiro kaffe ak'Akamasu. Akamasu tukuleetedde amawanga agatajaguza yiddi nga buli yiddi weetuuka babeera mu ntalo. Omusasi waffe Kabiito Mubaraka yabeera nabyo katubirabe. Bw'oba obadde okyali ku bya bannayiraani nti yiddi bagiriiridde mu lutalo, ebyo biwero biveeko kaakati wulira. Oyinza okuba okaabira mu bikire naye waliwo akutukidde mu ngalo. Leero ku Kamasu kaffe tukuleetedde amawanga 5 mu nsi yonna nga gano ebyayidde okugirya baabivaako
bo babeera mu ntalo bukyanga yidi ebeerawo ng'egenda maaso n'okusanyusibwa bonna abagenda mu maaso n'okugyesanyusizaamu bano babeera mu manzaali abangi nga bali mu kudigida mu mbeera zaabwe ez'enjawulo amawanga 5 gano Idi Alfitiri ebbanga lyonna gagenda okugituukamu nga gali mu bisago mu namba 5 Afghanistan okuva mu 2018 Taliban akabinja ak'omutawaana kabadde nga kajja kalwana ne gavumenti naguno gujjwa njagala okutegeeza okuviira ddala mu 21 okutuuka mu 2021 nga Afghanistan ebyayidi babivaako babeera mu dduka na kulwana mu namba 4 eggwanga erya Syria okuva mu 2011 2012 mpaka 2025 awo wonna emmere bagirya batambula era kino njagala okitegeere nti bino ebyobikujjuko ebyayidi mu ggwanga erya Syria tebabiriiko mu kyokusatu eggwanga erya Somalia erisangibwa mu Alkebulan Garden of Eden Africa okuva mu 2009 n'okutuuka olwaleero ebyokulya yidi lwafuuka lugero era baabuwe bo n'okubirowooza tebabirowoozaako anti bagenda okugirya babeera mu kukaaba na kkomba maziga mu Gwokutaano nga 24 omwaka gwali gwa 2020 ekyamazima kiri nti terulyerabirwa nga bagenda mu maaso n'okulya Idi Alfitiri ate bomu nebagwamu mu bitundu byawali Baidoa Al-Shabaab nebalula mu ggwanga erya Somalia ekyamazima kkiriza kigaani mu namba 2 mu mawanga agatasanyukira Yidi Sudan bali badde basanyufu naye eno okuva mu 2023 mpaka kati oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo wakati w'eggye lya Sudan n'ekibinja kya RSF na buli kati miranga myereere amaziga gabakulukuta okuva mu biwanga olaba ne mu Maachi gwa 3 ennaku z'omwezi zaali 3 2025 era Yidi bano tebagirya niwe tutuukidde olwaleero si birungi mu ggwanga erya Sudan eri mu Khartoum mu Maachi emitwalo gy'abantu egisukira ddala 15 baatirimbulwa nga bagenda mu Yidi oba okyali ku ebyo njagala okitegeere nti kati oli mu kwebuuza ani namba emu okuba nti y'essanyu lya Yidi talifunako wadde ono obwedda gw'olinda okuwulira kamukugambe kuba kati omumbuuza Palestine bukyanga lubanga lwa minti mu Palestine ebya Yidi ekyamazima ne wenjogerera bino tebeeyagala era si baakugifunako wali wonna mu West Bank tambula genda mu lwannanda lw'e Gaza abasinga abantu abali eno mujjukira nnyo ebyaliwo mu October nga 7 2023 Hamas lwe yabikola naye kaakati ate mu Gwokuna omwaka gwali gwa 2024 ennaku z'omwezi zaali 10 bano ebyayidira baabyesambira ddala anti ng'eggwanga ligenda mu maaso n'okulabika nti linyooka mu 2025 kyekimu. Ate mu kanyomero kaffe akakamasu nga tuvuddeyo tugenda kweyongerayo n'amawulire gaffe abakulembeze balaze obutali bumativu eri akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu okulonda kw'abassentebe bayita ba LC1. Abakulembeze bagamba nti babadde bataddemu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi era nga kyabakubye enkikwe akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu enteekateeka zino. Okulonda kw'abassentebe kwakoma mu mwaka gwa 2018 naye tutukidde akaseera kano okulonda kubadde tekunaba kuddamu katubirabe. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuvayo ne kategeeza ng'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo aba LC1 bekwongezeddwayo
ababadde beesimbyewo bavuddeyo ne bawanda omuliro oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo okusazaamu okulonda kuno bwe kibayise okubamalira obudde. Abalonzi bano buli wobeera waliwo ekintu kye bayita okwetegeka. Buli weetegeka weetegekera ekintu. Kati abalonzi buli bakubuuza ki ekiddako batugamba mu gwokusatu mu gwokumeka mu balonda dinga naffe tetulina ansa ntuufu gye tubawa. Ekyamazima kitusumbuyemu ng'abantu kitusumbuyemu nga ffe abeesimbyewo. Baatugamba akaluka kubeerawo mu mwezi guno ogwokusatu. Naye ekyamazima abantu bali maze bateekateeka bulungi bategedde wajje ki ekyokukola naye ate gavumenti essaawa zino etugamba tewali ssente za kunoonya kalulu za kulondesa. Ate nga nze ndaba kibanga ekyobulimba okuleka okukiraga omwana omuto atalaba naye omuntu omukulu alaba tuyinza tugamba nti kati tewali ssente. Gavumenti ekisinza ogireetera obuzibu nti bw'oba otunuulya abakyamaani beero si wano abasinga obungi ba NRM ate benyigidde mu mivuyo mingi ku kyalo. Gavumenti erabika akalulu yakatidde erabanga ab'oludda oluvuganya abagenda otwala ebifo ebisinga obungi. Okuva 2018 bwe twasemba okulonda nakolera kwali kwa kusimba layini ne tusimba layini kwaba abakulembeze abali bavuddeyo okuvuganya ku kifo kya LC1. Kyokka olwaleero oluvannyuma lw'emyaka gyonna egyo twajjanga batusuubiza tugenda kukyusa bbanga bweti maaso tugenda kulonda bbanga bweti maaso tugenda kulonda era nga bajja bongezayo nga bwe kifaananyeko olwaleero. Wabula ekisinza okuleeta okusomooza mu kulonda kw'omulundi guno kiri nti abamu ku ffe tubadde tuli bapya mu byobufuzi tuli bapya twakayingira mu politics ate gwe tubadde tulowooza nti mulongooseemu ng'ovudde ku weemabega gwe tuzze tulaba naye kyakwewuunyisa nti paka n'olwaleero gavumenti temanyi ddi lwegenda kulonda bakulembeze. Bano bongedde ne batubuulira nti ku mulundi gunene ekigenda mu maaso nabo tebakimanyi kubanga okuva 2018 ebize bibeerawo nabyo byabasobera dda. Bwe tusembye okuddamu okulonda nkyeko bwerosi wano bwe mbasuubidde okubadde omwaka gwa 2018 tusembye okulonda bagenda bongerayo ndabanga abantu abatuuze abamaseeko eddembe lyabwe lyokwerondera baki abakulembeze baabwe nga bakola ki baagala. Ate bo abalonzi be tusobodde okufunako nabo baliko bye batubuulidde ku kakiiko k'ebyokulonda okusazaamu okulonda kuno. Kigenderere eri gavumenti wamu ne Electoral Commission okulaba nti tebateekayo kalulu kano kubanga bategedde nti banatera okugenda bakimanyi bulungi. Byatumalamu amaanyi ebyokulonda n'olonda omuntu balangirira gwe baagala kati obongezaayo byatumalamu amaanyi bituluma. Kyakusoomozebwa kyamaanyi nti gavumenti ekyayina n'amaanyi agava negamba abantu mbu tewali ssente ziteekakaluka abakyamaanyi kubanga bazze nga bakikole batyo ate ezitegeka akalulu akali jeno zo ne zirabika era ne kalondebwa ne batuuka n'otuteekateeka akaafika ku district level ne ku gombola level nabo ne babuteekateeka ne buggwa kati bakyamaani akawa bwe kaganye naye tekaganye buganyi kubanga gavumenti yennyini yakamala okuwa pulezidenti yakamala okuwa ababloga bali bana ne bawa bombi 5 billion oŋŋamba otya nti balemeddwe okuteekateeka akalulu k'abakyamaani. Nze Martin Mpoma amasuku SMP Media 24. Ate mawulire gaffe ageebunaayira ku SMP Media 24 tewanabaayo njogerezeganya yonna ey'omuggundu okukomya olutalo lwa Amerika, Isiraeli ssaako ne Iran. Omukulembeze w'eggwanga eri Amerika Donald Trump ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno yategeezezza nti bali mu njogerezeganya ne Iran okulabika nti bakomya olutalo luno. Naye ate Iran yavuddeyo n'esambajja ebigambo bino. Omusasi waffe abirina katubirabe. Nejja butuukidde olwaleero nga tewanabaayo njogerezeganya ez'omuggundu okuva eri amawanga bonsatule agalwanagana okuli Isiraeli ne Amerika okulwanagana n'eggwanga erya Iran bano nga balanga eggwanga erya Iran okukola ebyokulwanyisa ebya nukiliya. Kinajjukirwa nti olutalo luno lwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokubiri 2026 ngawula nnaku mbale guwere omwezi beddu ng'ebikompola bikyabwatuka mu mawanga agali mu kyombo kya Buwarabu. Eggwanga lya Amerika lyavuddeyo ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno ne litegeeza nti waliwo enjogerezeganya ezigenda maaso mu ggwanga bone Iran okukomya olutalo luno naye ate oluvannyuma Iran n'ebyesamba nga bagamba nti tewali njogerezeganya zonna ezigenda maaso okukomya olutalo luno olukyayinda ng'oluyiira.
Okusinziira ku minisita w'amawanga amalala mu Iran, Abbas Araghchi yategeeza nti Iran egenda okwongera okwetaasa obulombaganyi bwonna ssaako n'okutegeeza nti tewali kigendererwa kyonna eky'okwogerezeganya n'eggwanga erya Amerika okukomya olutalo luno. Ate ye omukulembeze wa Amerika Donald Trump yavuddeyo n'ategeeza nti abakulembeze mu Iran bakyatidde okukkiriza nti waliwo enjogerezeganya ezigenda mu maaso bo ne Amerika olw'ensonga batya okuttibwa abantu baabwe. Okusinziira ku ambassador wa Iran mu kitongole ky'amawanga amagatte ki United Nations yavuddeyo n'ategeeza nti abantu abasoba mu 1500 be baakafiira mu lutalo mu Iran. Ate ekitongole ky'Abamerika ki Human Rights Activists News Agency mu Iran kyo kyategeeza nti abasoba mu 1443 be baakafa ng'abantu ba bulijjo, ate 217 baana bato. Olutalo luno luleetedde entambula z'ennyonyi okuziŋŋama mu kyombo kya Buwarabu, okweyongera kwa bbeeyi y'amafuta oluvannyuma lwa Iran okulabula Amerika, Isirayiri n'amawanga agakolagana nabo obutayisa byamaguzi byabwe mu kagolomolo ka Strait of Hormuz. Ku lwa SMP Media 24, nze Mbazira Friday Amasu. Kale buli bwolira omudigido ogwo ng'omanya tugobye bumale nettu ly'ebyemizannyo. Kati tu ly'ebyemizannyo olunaku olwaleero tukuleetedde olwana lwa Mayweather ne Pacquiao. Bano nga baasemba okulwanagana mu mwaka gwa 2015 era nga Mayweather yakuba Pacquiao. Bano baakuddamu omwaka guno okulwanagana bombiriri. Boma Nabugerere yabeera n'akanyomero kana kettu ly'ebyemizannyo era katubirabe. Baseya bw'obeera tewamatira lulwana mu 2015 wakati wa Floyd Mayweather Jr. ne Manny Pacquiao olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano nga Floyd Mayweather awangula Pacquiao mu lulwana olwakazibako The Fight of Century ng'olulwana lwasinga okuwamba amawulire okwetooloola ensi yonna nga lwawuuta ensimbi obukadde 600 oba dola za Amerika nga muzaffi zi trillions 2 n'obuwumbi 1500 n'obukadde 736 n'emitwalo 60. Bano bakuddamu okwatagana omwaka guno mu lulwana olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda mu kifo ekisanyukirwamu ekya Sphere mu ssaza erya Nevada mu kibuga Las Vegas. Kakati abatamatira mu 2015 ku luno muli bakufuna obwenkanya. Kakati gwe mpabuwe matuugo tusumulule ettu lya leero ne Boma mu Nabugerere. Katusooke tubateeke bonna ku miizaani we nnaakagalira ng'otegedde ani akera ku munne. Manny Pacquiao nga nzala ya Philippines. Ku lwaleero awezaako emyaka egy'obukulu 47. Ono yannyuka ebyobufuzi mu 2025 oluvannyuma lw'okuwangulwa akalulu ku bwa pulezidenti mu mwaka gwa 2022 kusa n'okufiirwa ekifo ky'obwaseneta mu 2025 n'asalawo okudda mu bikonde. Ono takuba ne bakuba wabula awuttula buutuzi. Yagenda okuwumula ebikonde mu 2021 nga yakazanya ennuwaana 72 nga kuno kussa ne lwe yakasembayo okuluwaana omwaka ogwedde mwezi ogw'omusanvu ng'omugatte zennuwaana 73 ze yakazanya. Yakawangulako 6, yakagwa amaliri emirundi 3, yakakubibwa emirundi 8, yakawangula knockouts 39, yakakuba knockouts ziri 3 zokka. Pacquiao yennatamegwa mu buzito obwa welterweight emirundi 4 nga kino kituukako oluvannyuma lw'okukuba Keith Thurman mu 2019 n'amuwangulako omusipi ogwa WBA mu buzito obwa super welterweight. Ye mukubi w'ebikonde yekka asobodde okuwangula emisipi mu byasa 4 okuli ekya 9, 2000, 2010 ne 2020. Ye muzanyi w'ebikonde eyakasooka ate akyasembye okuwangula empaka za liniya mu buzito 4 obw'enjawulo okuli flyweight, featherweight, super featherweight ne lightweight. Ayina engalo z'ensi yonna ez'amaanyi 4 eza grama mu buzito 8. Ate mukubi w'ebikonde yekka ayina emisipi gy'ensi yonna mu buzito 8 okuli flyweight, super batman weight, featherweight, lightweight, welterweight kusa ne light middleweight. Ono mugagga Dove azitowa akawumbi kamu n'obukadde 3 aka dola ya Amerika nga muzaffe ze trillions 4 n'obuwumbi 659 n'obukadde 929 n'emitwalo 3
ate Floyd Mayweather Jr. enzalo ya America ono alina emyaka 49 ono yasinga obugagga mu bakubi b'ebikonde abasinga mu nsi yonna ng'omukutu ogwa Forbes ogusengeka bannagaga mu nsi yonna gwamwetoolodde ng'azitowa akawumbi kamu n'obukadde 607 obwa dola za America nga muzaffe ze trillions 5 n'obuwumbi 986 n'obukadde 216 n'emitwalo 87 ono takubwangako bukyanga atandika okuzanya ebikonde mu 1996 nga yagenda okunnyuka mu 2017 nga yakalwana ennuwana 50 nga zonna yaziwangula wadde okukubwako n'olumu kuneno kuliko knockouts ziri 27 ono nantamegwa w'emisipi gy'ensi yonna egy'amaanyi mu buzito 5 nga wano Manny Pacquiao amusinga yalina obuzito 8 obw'enjawulo alina emisipi gy'ensi yonna 15 mu buzito 5 obw'enjawulo okuli super featherweight okutuuka ku buzito obwa middleweight kusalidde ring mu buzito 3 obw'enjawulo y'omu ku bakubi b'ebikonde abasinga okasuka eŋŋumi n'okwedifendinga mu mwaka ogwa 2015 yaweebwa ensimbi eziri mu bukadde 250 obwa dola za America nga muzaffe bwe buwumbi 896 n'obukadde 140,25 oluvannyuma lw'okumegga Manny Pacquiao n'amuwangulako emisipi gye. Mayweather yakakuŋŋaanya akawumbi kamu aka dola ya America mu kulwana kwokka nga muzaffe ze trillions 3 n'obuwumbi 584 n'obukadde 561 ze yakafuna mu nnwana zokka. Olulwana luno lwe bagenda okuddiŋŋana omwaka guno mwezi ogwa Sebutemba lusuubirwa okumenyawo olwa 2015 mu kusaasanyizibwako ensimbi ennyingi ng'olw'omwaka guno lusuubirwa okugwera mu kawumbi kamu aka dola ya America. Baseeya gw'olowooza ku bano ani agenda okuwangula olulwana luno? Nze Bomba Munabugerere, nze mbatadde. Tweyanza nnyo Martin Boma okubanga otuwa ettu ly'ebyemizannyo eryo. Ettu lyerifundikidde amawulire gaffe amasuku 24 naye nga tukutegeeza nti mu maaso awo tulina kye tufumba era nga kigenda kuba kiyitibwa katubagambeko. Tugenda kuba nga tujja bitundu byammwe gye muwangaalira muteese naffe ensonga ezo ezibanyigiriza. Sigenda kuba nga nsukka wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde. Eno ye SMP Media 24 erinnya nze Mbazira Friday. Mukama Katonda abankuumire mweraba. SMP Media 24. See more, feel more.